tumwebaza olw'ekisa kye, tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tusaasira abayita mu kiseera ekizibu, tusaasira abafiiriddwa. Mu ye yeva ebirungi ate era n'ebiseera ebisoomooza gye biva. Nabwe kityo nja kwagala ng'ekitangaala olw'ensonga nti kindaga ekkubo, naye ate nja kuguma ne mu kizikiza, kubanga mu kyo mwendabira emmunyeenye. Ng'okumalibwamu amaanyi bwe kusobola okuva eri omuntu oba abantu, n'essuubi lisobola okuva eri omuntu oba abantu. Olwaleero enzingu ziri 24, ezzooba lya mutunda, eddaaza lya Mukama waffe 2022. Tewaliddawo nate kubaawo nnaku za mwezi 23, ezzooba erya mutunda, eddaaza 2022. Kale buli ekigenda tekidda, buli olugenda terudda, ate buli olugenze terukuleka kyekimu, lukuleka lulina bye lwongeddeko ku bulamu bwo newankubadde tetusobola kulaba. Ebiseera biguma, naye era abantu bwe bayita mu biseera ebyo ebigumu tebaatondako bulamu kubeera nti buliba bwangu, kubanga ne nannyini buyinza era omusukkulumu mu byonna, naye yakaluubirizibwa ennaku 6 okuteekateeka kino kye tulaba kaakano. Kale gwe ng'omuntu oteekwa okumanya nti okukaluubirizibwa n'obugumu bw'obulamu kitundu ku bulamu, era kye kifuula obulamu okuba obulungi. Kubanga bwe tukaluubirizibwa tufuna essuubi nti wakati mu kukaluubirizibwa eriyo obulamu obusobola okugonda. Naye ate tuteekwa okwejjukiza buli lunaku nti obwo bwe tulowooza obugonda tebugenda kujjira ku ssowaani nga bufumbiddwa bulungi, busiikiddwa ne buteekebwateekebwa. Tuteekwa okujjukira nti buli kintu kyonna ekigenda okubaawo mu bulamu bwaffe buvunaanyizibwa bwaffe okusitukiramu, si lwakuba nti ebiseera bibeera byangu, wabula lwakuba tukkiririza mu kiri ekirungi kye twagala okukolerera. Ebizibu kaakano bitusisinkana byasisinkanibwako dda abaasooka. Ebizibu abaliddawo bye balisisinkana bye bino kaakano bitusisinkana naffe olwaleero. Ekirungi kyokka kye tusobola okubakolera bali ab'emyaka 10 okuva kati 2 kwe kubawandiikira ebitabo ne tubatubuulira nti ebizibu bwe biti mu nsi bibaamu, naye nga bituuse bwe tuti bwe twabiyitangamu, bwe tuti bwe twalowoozanga, era bino bye twakolanga, bo baleme okutandikira mu butaliiwo, wabula babeeko we batandikira. Ekiyambye bannaffe bali abeeru okutambula, eyasooka mu lugendo yawandiikanga ebyo byonna bye yalabanga ne bye yasisinkananga ne bye yayitangamu. Oluvannyuma yawandiikanga ebyo bye yali ayize okuva mu ebyo bye yali alabye. We yakomyanga olugendo yalabulanga
ate n'asuubiza abalisoma ekitabo ekyo oba obuwandiiko obwo, era abaddangako basookanga kusoma, okunoonyereza n'okwetegereza kw'abaasooka, ate ne balaba we baakoma bo ne batandikira okwo. Ensonga lwaki mulaba nti ffe wano tetulinaawo kugenda mu maaso kwa simba, kubanga buli mulembe gwagala kuzimba byagwo, ate omulembe omulala bwe gujja gusobola okulowooza nti abasooseewo bye baazimba bikyamu, nabwe kityo bimenyebwe, tuddemu tuzimbe buto. Ekitegeeza nti buli kaseera oba buli kiseera tunaaba tuzimba buzimbi, kyekivudde kitutwalira ebbanga eddene ng'embeera zaffe tezikyuka. Naye ggwe ng'omusajja aliwo kaakano, oteekwa okubaako by'okola ne by'ozimba, si kugondeza bali bulamu, kubanga nabo baliba n'ebizibu byabwe eby'ebiseera byabwe n'okusoomooza kwabwe, wabula okubataasa obutaddamu nsobi ze zimu gwe z'oyiseemu oba ebyo by'olabye. So newankubadde batugamba nti ebyafaayo byeddamu, ebyafaayo byeddamu naddala mu nsi omuli abantu abataagala kuyiga mu bugenderevu era abatawa masomo g'abo abaasooka kitiibwa. Naye singa tuba tuwa abaasooka ekitiibwa n'amasomo gaabwe ge baayitamu, ebyafaayo byali badde tebisobola kweddamu. Naawe ensobi ezaakolebwa bajjajja abo abaasooka wandibanga naawe ze nsobi z'ogenda okukola. Lwaki? Kubanga mu bugenderevu toyagala kuyiga, era wagaana okutunuulira abo abaasooka bye baakola mu butali bugenderevu oba ebyabatomera, gw'obiyigireko otandike ekkubo eppya mu bulamu bwo, osobole okutaasa abo abaliddawo basobole okutambula obulungi. Kale wonna w'otudde ne wonna w'oli weebuuze, mu bulamu bwo otambula otya? Twagala nnyo okwogera ku kufuna. Kiwa essanyu naddala omuntu ng'ali mu kusoomooza okwogera ku kufuna, naye waliwo embeera nnyingi oba ennono nnyingi ezitonda oyo afuna n'afunye. Newankubadde tuli mu mulembe ogutunuulira ekisembayo era ogutaagala kumanya nteekateeka ereeta ekyo ekisembyeyo. Buli muntu mu mulembe gwaffe naddala abavubuka beegomba nnyo oyo gwe balaba atuuse, bayigira nnyo ku oyo byakola awo bamulabidde, naye tebasobola kumanya atambudde buwanvu bwenkana ki okuva gy'avudde okusobola okutuuka awo we bamulabira. Eri mmwe abato mu myaka, okyali wansi w'emyaka 40 oba muto mu ngeriyo oba 3 naye 40, temusobola kuzimba bintu byankomeredde oba bintu biriwangaala okuggyako nga mukkiriza okuyita mu lugendo nga temunnatunuulira ntuuko yaalwo. Bwe tutakkirize kuddamu kuyita mu lugendo n'okuluyigamu ebyo bye tuluyigamu, ng'oyagala osimba ensigo ku makya, ku ssaawa 3 eveeyo, ku ssaawa 7 emulise, ku ssaawa 8-9 esse, ku ssaawa 10 bikule, ku ssaawa 12 obikungule, ku ssaawa 2 ez'ekiro obiteeke ku kyoto obifumba obirye. Ekyo tekisobola kubaayo. Buli kintu kyonna ekirungi kitwala ebiseera. Buli kintu kyonna ekirungi kirimu okusoomooza. Buli kintu kyonna ekirungi kitawaanya. Buli lw'ofunanga ekintu nga totawaanye, nga kikujjidde naye nga tewabaddeewo kutawaana yadde, n'eŋŋenda yaakyo bw'ekyo bw'eneebeera. Lwaki? Kubanga amasomo agakuuma ekintu gava mu lugendo lw'okufuna ekintu ekyo. Buli lw'obuuka olugendo lw'okufuna ekintu ekyo
n'okisisinkana busisinkanye, amasomo agateekwa okukikuuma oba amagezi agateekwa okukikuuma obeera tewagafuna, kale n'olwekyo ekyo ky'oba ofunye tosobola kukitambuza kuva ku mulembe gwo kukitaala ku mulembe gw'abaana bo oba bazzukulu bo. Olwaleero nsaba twebuuze bye tukola tutunuulidde ffe kaakano abaliwo, oba waliwo by'okola ng'otunuulidde n'abo bootolirabako. Tutera okulowooza nti mu biro byaffe bino tulengera wala okusinga abaasooka, era owulira abantu bangi nga bw'aba ayogera akulaga nti mu biro byaffe bino tulengera okusinga abaasooka. Tekisoboka, kubanga olwaleero ntudde wano naye emyaka 1000 waliwo abantu abaatuula we batudde emabega ne bateesa butya nze bwe ndirowooza ku bintu ebimu, ne bwe ndiraba ensi, ne we ndisinziira okuba nga njogera, ne kino kaakano kye tuli baakirowoozaako mu birowoozo byabwe. Kyemuva mulaba baasimba emisizi baagiweza, newankubadde egy'obutonde emitonde ddala gyaliwo, naye nabo baayongera okugisimba. Baasimba emivule, baasimba emiti gyonna egy'enjawulo gye baazuulanga nti gyalinga gya mugaso eri obulamu bwabwe. Bwe baalinga bagisimba tebaatunuulira biki bye banaafunamu mu biro byabwe bagisimbidde, baatunuuliranga biki abaliddawo bye balisisinkana era bye balifuna mu ebyo bye bakoze. Naye amazima wakati wange naawe, ggwe awuliriza kati, ggwe bw'ofunawo akataka n'akasente osimba kalitunsi, si kibi, mulungi, kubanga nakyo kisobola okubeerawo abaana ne bakisanga ne bakirabirira. Tusimba pine, naye abaliddawo balijjawa emiti emigumu egiribajja ebitanda byabwe n'emyango gyabwe n'ebibajje byabwe ebyenjawulo. Balijjawa emiti kwe balitema eddagala banywe basobole okuvvuunuka endwadde ez'enjawulo ez'ebiro byabwe. Ekitusimbisa ebyo si lwakuba tebiina makulu, nabyo biina amakulu, naye lwakuba tuba tutunuulidde nnyo ffe n'ebiseera bye tulowooza nti byebyo bye tunaabeeramu kye tuba tutunuulidde okusinga. Bali ekyabakozesanga biri baabanga batunudde okusukka ku bo, biki ebiribeerawo nga tebaliiwo. Kale mu byonna bye tukola, newankubadde tweyagaliza, era okweyagaliza kirungi, ne tuteekwa okutunuulira ne mu biro ebiddako ne tumanya bino bye tukoze kaakano birinyigiriza bitya abaliddawo, balisinkana kusoomooza kwenkana ki, naye nga kuvudde mu bino bye tukoze olwaleero. Ekyo kyokola kaakano okizimbidde ku musingi ki? Omwana wo alikikuliramu, alitegeera amakulu gaakyo, alikiwa ekitiibwa, alitambula nakyo, era alikikuuma nga bw'okikuumye oba nga bw'okikutte, oba by'omulaze, omulaze ensonga emu oba ekkubo limu afunye atya okuva mu ekyo ekiriwo. Bwe weetooloola n'ojja ng'otambulatambula okuyita mu bantu ab'enjawulo ne mu nsi nga bwe twetegereza ebigenda mu maaso, tulina bye tulaba ebyongera okutulaga nti ffe tutunudde kumpi, ebyongera okutulaga nti ffe tulowooza oba oli awo byonna bye tukola kaakano binaakoma ku mulembe gwaffe. Amakya g'olwaleero njagadde kubasoomooza tugezeeko okulengera ewala ettaka eryo kaakano gw'oli. Jjajjaawo yaleka mayiro, bajjajjaabo baaleka mayiro, gwe ogenda kulekawo lyenkana ki? Oba lyonna ogenda kulirya? Ekibanja ekyo
ky'oliko kaakano abaakisookako baakibeerako ne bakijjamu emmere ne kibalabirira ne kibakuza ne kibakaddiya ne balowooza nga bo bwe bakifunyeemu era bwe kibakaddiyiza n'abazzukulu baabwe kiri bakaddiya. Naye gwe tonnaba na kuweza myaka 4 tekikyasobola yadde okuwera ebitundu 5 bo kye baaleka. Kale oteekwa okutuula wansi weefumiitirize, nze kyenkola kaakano kigenda kukosa kitya abo abaliddawo. Bw'ototunula wala nakwetegereza nnyo bikolwa byo leero, oyinza okuyingiza omwoyo gw'obwavu oba obubi mu lulyo olwo. Bwe twakulira ng'owulirayo abantu abagamba nti eyo temuwasaayo, n'abatamanyi Lungereza nkyogera nnyo nga bagamba nti abantu abo naturally mu butonde bwabwe baavu. Naye nkuze kutuuka wano emabegako Ssaabasajja yasiima ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation bakuŋŋaanye omusaayi. Saasangawo basunsuzi ba musaayi, baawula musaayi mugagga na musaayi mwavu. Mwattu abantu baawangayo omusaayi oba mu bwensi alina oba talina, baawangayo omusaayi. Era nkuze kutuuka wano sisanga ngayo ssunsuliro lya musaayi nga baawudde guno omusaayi enfaanana yaagwo bagagga, guno omusaayi enfaanana yaagwo baavu. Ekyagaggawaza omusaayi oba ekyavuwaza omusaayi tekibeera mu musaayi, kibeera mu ndowooza y'abo bannannyini musaayi ogwo. Abaliwo kaakano okugaana okusindiikiriza ebizibu byabwe okubitwala ku mulembe gw'abaliddawo olw'ensonga abaana abaffe oba bazzukulu baffe bagenda kukulira mu nsi nga ndala nnyo ne kaakano gye tukuliddemu ne gye tulimu olwaleero. Ekitegeeza obuvunaanyizibwa tulina okutuukiriza mu biro byaffe, tuteekwa okubutuukiriza oba twagala oba tetwagala, tuleme okusindiikiriza ebizibu byaffe, kubanga buli mulembe gubeera n'okusoomooza kwagwo n'ebizibu byagwo. Ekireeta embeera embi mu ndyo mu mpya bagamba olujja olwo olw'okuba abaasooka mu lujja olwo baagaana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Singa bakadde bange tebampa musingi gusooka, ebiseera bye nnaali maze nga nzuula kyendi nkikozese nga nzija wano, ku ssaawa zino nnaali badde ndi eyo nfuba okubeerawo. Kitegeeza balinako kye baakola okumpa omusingi kwe nsobola okusinziira okukola kino kye nsobola okukola. Newankubadde nange nina okusoomooza kwange n'obwetaavu bwange, naye waakiri nina we ntandikira. Kale mbasaba nammwe abali eyo temwongerayo bizibu byammwe ku mulembe guddako. Bye musobola okukola kaakano mubikole, mubigguse. Ekituwa essuubi nti bye tulinaayitamu kaakano abalala baabiyitamu dda, tulina kubuuza tubiyiseemu tutya. Kale nga tuli mu gganda lya Dimansi eno, eddirira esembayo mu zzooba eryamutunda, tugende entungo mwe zikulukutira oba ebitungotungo mwe bikulukutira. Njagala mu ggandayo lino otuule wansi weebuuze ebibuuzo 3. Ekisooka, ovaawa? Ekyokubiri, oliwa kaakano? Ekyokusatu, olagawa mu bulamu bwo? Ebyo nga obyafumiitirizaako bigenda kuddamu bibumbe bujja endowooza yo
n'ebikolwa byo. Oba oli awo onootandika okulaba ensi nga togirabira mu kufuna bufunyi kwokka, wabula ng'ogirabiramu n'akantu akalala ak'okubaako kyoleka, kubanga ekyo kyoleka kye kiri kwogezaako. Njogera buli kaseera ku Sserunkuuma jjajjange, Mungu amuwummuze mirembe, olwako ke yasobola okuteekawo, kaakano nse nsobole okutuula wano mu 88/8. Nange neebuuza bulijjo, bazzukulu bange kiki ekyo kye balyenyumirizaamu nga nze nkikoze? Naawe weebuuze, ababaliddako bagenda kwogera ku ki? Bagenda kutambulira mu ki? Oleme okusindiikiriza ebizibu byo n'obuvunaanyizibwa bwo okubasindikira, kubanga baliba n'okusoomooza okwabwe okusinga okukwo. Njagala okubeebaza okuwuliriza programs zino, program Manya Kyoli, manya omulimu gwo.